Faadi TV jimbaniriza akadde kano muli mutya agaliwo rape awabidde Kasuku ku poliisi era yagidde poliisi nti emuguleko omusango endako mbikotuusaako nsonga zavudde ku mwana wa rape bagita Faadi TV nti Kasuku alina byayogedde ku rape akosa ne baby we batumedeko abali ekkata abali mu ggwanga erya Uganda abali mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi ono baana mawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda rape ennaku zino mukambwe muko ne Next Media erabika ng'eyagala omukuba ekikono eyagala mukuba kikono emugobe ku platform yaabwe olw'ensonga nti asuse nnyo kubanga havumirako abantu. Next Media bangi abantu abatuteyo report nga bagezaako kubanga bakola ki bagezaako kubanga bagamba Next Media nti yandibadde emugoba. Jjukira neza atuto webetyo byasooka Next Media yakakane emugobi era ng'essaawa zino ali ku makula kika eya Star Times kwakola byatandika bwe bityo ne rape temuwunya ng'akifuuye akizza munda nga Next Media emukoze ki emufumudde. Bagita Faadi TV Kasuku bamuwabidde lwa kwogera ku mwana wa rape. Jjukira Kasuku alina ebyama bye yafulumizza eby'omu kwabo abamanyi bindeeba era nga kiraga bindeeba abakazi azze nga ayagala bangi kusa n'abakazi abakadde era nti nno bindeeba alina omwana gwe yazaala ebbali n'atamuwa buyambi n'amulekayo ng'ovuddewa okumusofi. Rape badde bagezaako kubanga bamulaga nti omwami wo gw'otuwaanira si ye mwami ali faithful nga gwe boogamba nti omwami wo wasimba osimanga tayenda wa era kiraga nti bindeeba omwana oyo yamuzaala biseera bya kaakati nga bali ne rape oyo gwalumizza okuba nti no yakola ki yamusuulabo. Wabula ye Kasuku jjukira oli yamuwadde bubuyi information kati rape yakoze ki yanyigidde Kasuku. Bintu bingi ebitambula ku social media ebikwatagana ku Kasuku naye nga jjukira bino byonna byava ku bifaananyi byakusaasira bye yata ne bindeeba musajja atagala mu bakazi lwakuba rape tayagala kukkiriza naye nga abasinga bamugambye rape ikkiriza nti omwami wo tali faithful nga gwe boogamba nti omwami wo mwesimbu nti era agumidde ku ggwe bamulabudde wabula naye tatudde rape naye tatudde yavudde n'alabula aboogera ku mwana we nti omwana we wampiso nti simanya nga baddira enkwaso z'omusajja oba simanya nga ne bazikuba rape nga bakozesa mpiso tebitegeereka. Ebintu ebyo oba mbinnyonnyodde bubi ababitegeera obulungi musoogera mu comment section. Ebintu ebyo sibitegeera nali manyi bikoma mbazungu mwattu kubanga nze waliwo amawanga gemmanyi agabikozesa ennyo ly'eggwanga lya Filipayi bakozesa nnyo eyo enkola bano abasajja batasobola kubanga bazaala bakubamu amazzi simanya ng'enkwaso zo ne bazikuba omukazi oba bwe mbinnyonnyoddewo ebintu ebyo birina okubeera. Rape agamba n'amala ddamu okuwulira omuntu ayogera ku mwana nti omwana we wampiso omwana we wampiso manye omwana ow'empiso abalaga nti munnange omusajja takola ki omusajja abanga atayagala mukazi kubanga n'okwegatta naye nti kiba kizibu olaba bakozesa nabukozesa mpiso ne bagikuba omusajja amazzi ne bagamugjamu ne baleka bagakuba omusajja. Omuntu bwakuvuma nti omwana we gwazadde wa mpiso aba akujevunye ebyaddala abakugifunya bakulaga nti baawo talina budde bukola ki talina budde kugamba bwe baka naawe abakugifunya bakuyisizaamu amaaso era rape munaye kimunyiiza nnyo. Simanya ni atandise ekintu ekyo naye nga ekyo si kya Kasuku mpoziko sinawulirawo Kasuku ng'akyogerako ne rape agamba nti ba YouTubers nebitibitibitibi babitandise wabula agambye n'addamu okuwulira omuntu akyogerako agenda kumulabamu akamufaamu. Rape ze nga bano ba YouTube bandibadde bavaako buvi kubanga bajja kumulumya bulumya mutwe mukazi wattu si yalina kawere yandibadde akakanabukakanyi n'abavaako kati wuno aliko Kasuku yamuguddeko n'omusango nti yali mu kukola ki mu kumuswaza n'okutanishinga erinnya lye bigenda okuba nga biggwera simanyi kumanya rape simanyi waje agenda kukomya n'aba YouTuber simanyi nzingamba yandibadde just akola ceasefire yenayina akoze lwaba YouTuber rape teyali bwatyo naye bano buli wabateekako ennyo focus bamwezi okufuna stress nzingamba yandibadde akola ki yalibadde abavaako buvi bajja kwogera amale bakole ki bajja kwogera bamale basirike abiveeko ye kasita amanye ekituufu
musubscribinga munyigene kale mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli bakabinyo timuwonya akasuku akabiddwa essaawa yonna kubanga rape yamuguddeko dda omusango lwa kutanishinga linnya lye nnaku yingiza mwana ye mu biboozi byabwe onaawulira naye nga nesanyuka yali mufuumula essaawa yonna timuwonya nga bamufuumudde kasita nze mbagambye mbe bulungi mweraba.